mugamba mutyabagalwa balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ati nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kubawa ku ddagala lye tuyita lubalula oba lye tuyita Viagra. Ndi omu ku bantu abatakkiririza mu ddagala eryo, si nti terikola, likola era likolera ddala naye lirina side effects ennene singa omuntu alikozesezza abeera mukyamu. So with that said, njala munzikirize twogere ku mbalagirira eddagala lye musobola okukozesa. Lwaki mbalagirira eddagala eryo? Nkimanya ekizibu nali nagaana by the way okulagirira eddagala eryo ku channel yange. Naye obuzibu abantu bamuyina ate omuntu ekintu kyagala tokikola ate gwe kyokolera ddala. Oli nagamba munaye tokikola kyokolera ddala obwongo bwaffe bulina engeri gye bufunctioninga mu gye ssategeera naye mumpulirize n'obwegendereza. Nga tonaba kwepampalika ku ddagala litabulanga gwe wooba osiimye kulikozesa. Making sure nti gwe agwanidde oddikozesa. Nabagamba lubalula akozesebwa abasajja nga gw'ogenze mu ddwaliro omusawo n'akwekkaanya n'akugamba nti omanyi ekituufu kiri nti kino ne kino kye kiriwo. Embeera yonna gy'olimu oba damage gy'olina tesobola gijjanjaba wabula tujja kuteeka ku Viagra oba ku makerenda agasobola okuyambako okumaintaininga omuyimo oba n'okupushinga okuyima. Kati egwe gwagwanidde eddagala lye ŋŋenda okusomesa olwaleero si gwe awulira nti senga nze nzina eddakiika 2 n'engwa mbu senga nze simanya nze nzina luutu emu njagala nzine luutu 2 mbu senga nze nzina luutu 2 njagala nzine luutu 3 munzine eddakiika 15 kati njagala eddakiika 45 dia mpuliriza eddakiika 15 ezo z'oyina waliwo azirwaniriro zituukako era nga bw'aba azifunye talina kirala kyasaba. Ng'oyagala eddakiika 4 olinza okwonoona system yo yabwerere n'eddakiika 15 zino z'obadde nazo ne ziggwaawo ne zigenda n'otaddamu kubeera ng'ozifuna nga kaakati okuyimako kuyina dependinga ku ddagala lino liŋŋenda okusomesa olwaleero. Bigenda kubeera bikolo bibiri ate nga byangu nnyo okufuna n'omuntu ali mu kibuga osobola okulifuna kasitobera nga tuli mu Kampala wakati oweekawo empeesi manyakina mutungo akinawa eddagala lino lyangu okufuna nga bw'okiwulira. Ekisooka ogenda kunfunira emirandira gy'ejjobyo. Ejjobyo eryo ne bw'ogenda bugenzi kuba n'abantu abatunda greens n'obagamba tinjagala ejjobyo naye nga lirina emirandira gyako nga tebakisaze kubanga babeera batunda greens usually they just uproot. Eyo greens bakiba mutunda batyo nti waba aliko emirandira tafa mangu so they just uproot it like nga aliko emirandira gyako ne babitunda bwe batyo. Kati bagambe bakuwe ejjobyo nga liriko emirandira. Ejjobyo ngenda kugezaako baterako ekifaananyi mulirabe erifaanana. Salako emirandira gyokka gye weetaaga. Then bw'omala okunfunira emirandira gy'ejjobyo egyo osobola ogifuna mu bungi. Then onfunire emirandira gy'akatengotenga akatono. Eddagala eryo ntera okulyogerako nga ndigase mu ddagala eringi lyenjogerako. Bulijjo soogera ku mirandira gya jjobyo njogera akatengotenga akatono. Kubanga wali tuba tukola combination naye kati wano tuli kukola eddagala etuyita lubalula nti lino ddyo odikolerawo bw'olinywa olw'eggulo kiriya waliwo n'ekiro kintu kiba kiriya oba ogenda kuzina bw'olinywa omusawa nga 2 ng'onaatera ogenda okuzina buli kimu wali kibeera kitambula kiriya omukira gwereega naddala mu abalina emikira egirebera naye nga baakugamba nti obuzibu bwebwo kubanga ebimu ku biviirako abasajja emikira okuleberako okubeera ng'olina kye tuyita tissue damage kw'okubeera nti wakosa obusuwa bwo oba otambuza omusaayi ng'oyimye oba obusupporting omuyimo gwo ti ku mukira gwo kuliko obusuwa obwo obutinini tubeerako n'emisuwa gino eminene gye tuyita veins. Kati ebyo veins byo birinza okuba biri bulungi but jjukira obusuwa buno bubeera kungulu. Kati abasajja abasinga abamu abeemazisa si yenna mbu yakakosa mbu aba yeemazisa naye abasajja abeemazisa mukozesa amaanyi mangi okukunya omukira ogwo oba okukuuta omukira ogwo. Kati olinza oteeka pressure nnyingi ku mukira ogwo ne weesanga ng'akasuwa okwonoonye. Kati nga kyekizibu ekikuleetera okulebera gwe naawe lino eddagala lireega lireega omukira naawe n'owulira nti kwekwereeze. Temumbuuza nti kati senga gwe atali musajja obitegeera otya gwe likozesa ojja kujja ombuulire okitegeera. Gwe naawe omuntu afaananako bw'atyo nti gw'olebera omukira eddagala lijja kukolera naye ng'abasawo bakugambye nti obuzibu bwo munnange tubukebedde ng'ekituufu kiri nti tojja kusobola kubeera ng'otereezebwa oba ne bakuwa option esembayo nti yakulongoosa ate nga ekituufu kyo kiri nti omuntu okulongoosa akasolo tebirinza faanagana byebimu. Nali ndabyeko omuntu kwe balongoosezza akasolo n'ebinege naye munnange tebaamubajjula naati bano bo baali bazungu tebaali eyo nga mulaba mu byaddala si mu byaki like bateeka mu balina engeri gye basalako akantu wano eno waggulu mbu ne bayisaamu mbu mwalimu amazzi mu binege mbu ne bayisaamu oluseke ne banyuunamu
ng'abanonamu n'empiso ebyo byali bwe bityo naye ne bwe kibanga kiri ki anything ekikwata ku binego oba ekikwata ku mukira oba badde bakuyamba kutereeza mbeerayo ne baba bagitereezeza tosobola kuddayo ku mbeera eri gye waliko kubanga n'essajja lyo yennyini ekuleetera okubeera ng'oggwamu amaanyi gaaki g'obutonde oba amaanyi g'ekisajja so nfunira eddagala eryo nfunira omulandira gw'ejjobyo ongattiremu omulandira gw'akatengotengo njagala obifuna obyanike in separate pans like tobyanika wamu tobigatta wamu emirandira gy'ejjobyo gikaze gyokka n'emirandira gy'akatengotengo ogikaze gyokka nga byonna tebyenka like tobigasse wamu nkwegayiridde emirandira gy'ejjobyo likaze gyokka n'emirandira gy'akatengotengo akatini bikaze byokka tobigatta wamu bw'omala buli kimu okukyawula nga buli kimu okitadde waakyo ogenda kunnyamba okwate pawuda oyo omuteeke mu bikebe eby'enjawulo kaakati ekiro ogenda kwebaka opimako wano ekitundu ky'ejjiiko n'opimako ne wali ekitundu ky'ejjiiko oba akajiiko akatini kano akatabula sukaali si ejjiiko eno ennene anti kati ffe Uganda tukozesa nnene waliwo akajiiko akatini ke tuyita teaspoon akatini etali eno eri emmere akatali kano akali habula buno obujiiko obutini onsenerako wano akajiiko kamu ne wali making sure nti ebipimo by'otabula byenkanankana kyova olaba nnakugambye nti woba olyanika tolikola kyekimu oba toligatta wamu lyanike wabula lyanike nti yanikamu omusana gumu eddagala tulikaliza mu nju okubeera ng'olifunamu ebirungo obulungi eddagala eryo it's not about kuba ddagala it's about the nutrients ezirimu kati nutrients zinene obwa olyanike ennyo ne likala ennyo nga likalidde ku musana bazinuunamu nutrients ezo like vapor evaporating and all that stuff wasanga nti osobola kubeera ng'olifunamu amakulu ne woba olikozesezza kati oba oyagala likkolere lyanikeko omusana gumu bw'omaliriza liteeke mu nnyumba likalire omwo bwe limala okkalira omwo ojja ddinkubiramu ensaano ennungi teeka mu kikebe kimu n'ekirala teeka mu kikebe ekirala ekiro kwatateeka ku mazzi agabuguma tabula ng'omuntu atabula kacyayiko onywera ekitundu ky'ekikopo obitabula mu kitundu ky'amazzi onywera ekitundu ky'ekikopo wabula nkwegayiridde tokozesa ddagala eryo nga tonnalya making sure nti olidde ne bw'oba kaŋŋambe nti kati gwe togenda kuzina bya kiro omuntu mwe olinayo kashuwa oyagala genda kusabula naye si bya kiro kitegeeza nawe sooka olye bw'omala okulya ebyokulya n'omanya nti olidde ebimala and drink lots of water then oteekeyo akalagala kaffe kano omukira gujja kwereega mu ddakiika nga 3 oba mu ssaawa ng'emu kasita like okwezina kukikinga in oba kye tuyita feelings z'okwezina kasita kikinga in oba ebirowoozo by'okwezina omukira gujja kwereega ate mukwano bw'onaasituka ojja situkira ddala ojja kuzina emmana n'omukazi asiime ojja kuzina emmana n'omukazi yeewuunya oba bulijjo yeggwe naye nkaddamu tolikozesa nga togenze wa musawo nabagamba omusawo akebera abaami bamuyita urologist bw'ogenda mu ddwaliro obagamba ga urologist oba togenze mu ddwaliro zungu oba mu ddwaliro kale nga tugambe nti tomanyi byakwogera kigambo urologist bagambe njagala omusawo akola ku basajja ku butonde bw'obusajja bajja kuba bakulaga omusawo omutuufu ajja okukebera akubuulire mubeere bulungi mweraba temujjangu okumubale subscribing and liking and commenting omukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi